Excellence. Amanya nze mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Mugwo mukaaga lwe nali mu State House, His Excellence natuusa report gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'emukono Kayunga ne Namuganga Health Center siri mulimu obuzibu bugamba nti mu ddwaliro ly'emukono General Hospital abakazi bazaalira wansi. Nabo bazadde ku ssaawa 9 bwe zituuka ssaawa 10 kibakakatako kubaga muveeyo ku bitanda mugende ebweru ne weekanga omwana eyazaddwa ng'ali mu mbeera ennungi ng'afunye ammonia kusinziira ku mpewo gy'aba afunye ebweru. Ne nkuleetera report enda Kayunga General Hospital oxygen plants zaazikira ka system akamulamba n'ekitundu. Ne nkuleetera Namuganga Health Center 3 nti eddwaliro ddamba lina abasawo 4 naye weekend tekola. His Excellency n'osuubiza nti ogenda kukikwatako naye since then ne kaakati tetulabangako kigenda mu maaso. Abakazi bakyeyongera kuzaalira wansi ekyo kimu. Ekyokubiri weeyongeddeko n'omuze nti omwana omukazi yandibadde n'amaanyi agazaala kimukakatako kumusindika mu operation bokusobola kweyolera omusimbi. Kyesitegeera obunafu His Excellency buli side ki buli eri Ministry of Health eri abakulira amalwaliro oba mu ba RDC and DSOs. Eyanzanyo Mr. Excellence. Simanyoba amanyago ani amanya nze mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Simanya oba mwesigwa nampayiriza simanyi kubanga sitera kwerabira, but I don't remember very well, but fortunately now totumye wetukide mwesigwa kati nabanja lyao nabanja yingira musonga ya mwesigwa munango ntase mwesigwa kubanga obampayirizo kubanga sibijukira bulungi. But mwesigwa, you see what you are saying.
you example of our time. Mom and myself, we were born in a place called Ruhama. Ruhama was together with Rwampara. They were one. It was all called Rwampara. Now, that time, what they were calling a dispensary, what you can call a health center 3, was only one in Chinoni. Now, Chinoni is 25 miles from Ntungamo, where we were born, and is 15 miles from Mbarara. And Rwampara would go from Mbarara on the way to Kabare up to mile 48. And we had only one health center, equivalent to one health center 3. Now, all those sub-counties have health center 3s. The ones over Rwampara, Muizi, Bugamba, Biaranga can check for me later on. You tell me how many health center 3s are in Rwampara. The old Rwampara, which was Rwampara Ruhama, how many are there now? I know that in our time it was one. So that was our strategy. Have more health centers so that you deal with all the prevention there. What should be going to the district hospital should be, we even provided for surgery at the health center 4. Surgery at health center 4. But they don't use it. Babuka. So they all come and